Anya bampita African Pizza lyerinnya erikola wano. Musajja asinga okusiika chapati ne pizza ne Rolex ez'omulembe kumpi mu Uganda yonna. Yes, it's your boy Mediwise atemba nkomyewo ku lutimbe gaggade Yuga Best TV okulabika nti ate nkuweereza ebintu ebigenda mu ggwanga ebyenjawulo. Olunaku olwaleero ntambuliddeko eno mu kibuga Namawojjolo. Gwe omanye enkoko ewooma weeri Namawojjolo kye kitundu ekikyasinze okubeeramu enkoko ewooma. Gwe atagendangako Namawojjolo kiri ku luguudo lwa Jinja Road nga wakava emukono nga oyingira erugazi. So olunaku olwaleero ntambuddeko nenzijako mu bitundu byeno ate ndaba abantu beeno abatuuze beeno abakolera wano engeri gye batambuzaamu obulamu. Tusanise okulaba muganda wange. Nange okubasanga mukama wange. Amannya gange bampita Mediwise agago gwani. Nze Ivan Zubula. Kakati Ivan Zigula. Wano ojjawo bbanga ki oba watandika ddi okukolera wano mu Namawojjolo? Nze natandika okukola wano eno nga nakamala senior 4. Nga wakamala senior 4? Awo gwali mwaka ki oba? 2016. 2016. We natandikira wano eno. Ekitegeeza wakakikuba okumala kumpi emyaka 5 kati. Bwe kiri. Namawojjolo agamba ki? Namawojjolo si mubi. Naye tufunamu obuzibuzibu obutonotono. Nga ki buzibu ki bwe musinga osanga wano mu Namawojjolo? Oba obuzibu bwe tusinga osanga wano eno. Akatale si ka gavumenti. Akatale si ka gavumenti. Ka bwannannyini. Ka bwannannyini. Buntu. Kati n'ebisale. Bitono bingi nnyo. Ebya renti. Wakati batugamba omukulembeze nti tugenda kolera mu shift. Kati shift ezo okola leero n'obumu ennaku 2 nodda enkeera nga wayiseewo ennaku 2 nodda olwokusatu ate ng'olina sasula emitwalo 4 omwezi. So kwegamba ekyaleeta okuba nti mukolera mu shift korona ye yabireeta oba kuva dda bwekityo? Korona yabireeta twali tukola buli kanaku omwezi sasula emitwalo 3 naye wano we batiza mu shift ne bongeramu abantu kale engeri gye bakendeddemu olwa korona naye kati tusasula emitwalo 4 naye nga tukola ennaku 10 mu mwezi naye tusasula emitwalo 4 naye nga ogyeko ekyo ekintu kya renti obulamu bwo bugenda butya? Obulamu si bubi kuba tukikwasaganya mpolampola era ndowooza naawe okiraba. Ennyama muba mutamu kati ng'eno ya senemeka? Eno ya 12,200. Eno nkoko biki? Eno nsingo n'ekibumba. Nsingo n'ekibumba? N'enkoko nkulu. Biba bya 2,200? Biba bya 2,200. Kitegeeza wakikugukamu nnyo kino ekindi ekyokukuba nti? Ennyo. Omanyi experience. Kati mbiruddemu. Kati gwe wava wa? Nze nava wali eri Seetanazigo. Wava Seetanazigo? N'oyingira wano Namawojjolo? N'enyingira ne Namawojjolo n'enkwasaganya mpolampola. W'okikubira? Nnyo. Omuvubuka ataagala kukola ali eyo akulaba. Mbadde njagala obeeko obugambo bw'omugamba. Obugambo bwe munze mugamba nga ye aleme kunyooma mirimu. Kuba wagunyooma enkyawe gujja omuwa 10. Ebyaddala? Ate si buli asoma mbu yafuna emirimu. Newawe atasomye kuba nze nakoma mu senior 4 sijja kwewayiriza. Naye era nkikwasaganya nsobola okufuna ssente ezimbeezaawo nembeezaawo ne famire yange. Ebyaddala? Kyakabi muganda wange. Sebo tusanise okulaba. Sebo. Webale nnyo okucapira wano Namawojjolo. Kale sebo. Amannya go gwani? Amanya bampita African Pizza lyerinnya erikola wano. African Pizza? Yes sebo. Kitegeeza ki? Kitegeeza omusajja asinga okusiika chapati ne pizza ne Rolex ez'omulembe kumpi mu Uganda yonna. Kakati mu Uganda yonna oyagala tugamba nti wano gwakyasinze okusiika pizza ne chapati? Yes sebo, era empaka zaaliwo era ne tuziwangula nga nze kennyini ze naziwangula African Pizza. African Pizza gwe waziwangula? Ebyaddala? Nnyo. Kakati chapati ne pizza oba otandikira mu ssente mmeka? Chapati sofa tutunda beera isinga wano nga mu mbeera gye tulimu endo ya covid era nga ogiraba. Chapati tuzitunda singisi 5, pizza ebeera ya 25,000 kuba yo ebamu ebirungo bingi, yo Rolex eri mu 22,500 wetyo. Kakati pizza ebeera mu kinaki? Sebo pizza tukwata chapati gye tumaze okusiika ng'ewooma bulungi kuba tugisiika tugikozesa amagi, tuteekamu amagi, obutungulu, nyaanya, kaloti, prestige n'amata. Kakati bakasitoma bo bajja? Sebo abakasitoma bajja naye ku mbeera eno gye tulimu kati. Waliwo kubanga weejubisa naye nga tebajja bulungi. Abakasitoma bajja era baali banoonya nga bajja n'akasimu kange nga bankubira naye sofa embeera nga weeri eminaku zino tubadde mu muggalo abasajja baabula naye era tuli awo era tupambana mpolampola. Omuvubuka ali eyo ataagala kukola omuwa magezi ki? Okusookera ddala nsaba bannayuganda mwenna abampuliriza nti bannange mwefeeko mwekembe mukole era omuvubuka yenna ali eyo yiye omulimu gwonna kozesa omutwe gwo
obanga omanyi kuba broker zikube kuba tunoonyeza luuto na mbeera yaffe neeriwo obanga oyiiza omulimu nga ogusobola kati nze nenyumirizaamu guno ogwange kuba nze mbimanyi ndi muyigirize manyi okubikola byonna nga obiraba pizza mbeera nazo Rolex nsiika zonna chapati nsiika zonna zoyagala oba teriiko buto oba kwezi kyoyagala kyenkukolera nsaba abavubuka mwena mbakubira omulanga n'abakyala n'abaami mwena abali mu Uganda yonna abampuliriza banaye twefeeko tukole kuba embeera gye tuliko saawa zino namwe mugiraba tuli kukanayo kyani mwefeeko tukole n'amateeka mpoza aga gavumenti mugagondere. Tusanyusa okulaba muganda wange. Kale muganda wange. Amannya go gwani? Kiwika Ayub. Okola ki wano mu Namawojjolo? Kale nkolako mu salooni mpola nga obimanyi. Osala nviiri? Yesebo. Enviiri ozisalira sente meka? Mbeera ya COVID eno mugange sigenda akulimba oli wajja n'akebbiri omukolako 1500 omukolako. Nze bwe mba n'ekiddo osobola okunkolako? Ekiddo muganda wange nedda. Okakasa? Kati omutwe ng'ogwange guno ogusalira sente meka? Gono anti kisinziira musono gw'oyagala oyinza ogamba zimaleeko n'ogamba oba kaati kisinziira musono gw'oba oyagadde. Kati akaviiri nkugamba sente bwezi akaviiri ng'ako akakuuba okakolera sente meka? Okasala bwe mba nsazeeko bwa mabbali mwokka oyinza okumpaayo akaasoobudde ku mbeera y'eno. Embeera y'e Namawojjolo ekutwala etya oba ogisanze otya okukolera wano kitegeeza ki osanze otya obulamu bwa wano? Obulamu bwa wano kyanga COVID atandika embeera tenaba atereera bulungi kuba oyinza otuulaawo n'olinda naye nga bakasitoma tebalabika n'obeerawo bubeezi kubula kyakola kuba gwe guba omulimo. Omuvubuka ali eyo atayagala kukola ye omuwa magezi kinga gwe? Omuvubuka ali eyo nga tayagala kukola baana ekibaawo kyonna nga kizze kola kuba teri sente emala ojja kwagala ekinene naye nga tekiriiwo saawa eyo kati ekiriwo kyonna pambana nakyo ng'oli akukubidde esimu ng'aliwo ddiiru okusinga otuula oba ofunye 1500 kuba aliwo abatalina bakazi nga talina mukazi nga bazalawo emirimu kati waaba afunye akadiiru akasobola omuyisaawo okusinga okubba. Kakati gw'olina omukyala? Nze sirina mukyala olw'embeera eno sinawa afuna mukyala. Onnatereera? Sinawa atereera. Basaga ndeetemu abandi abonaabonerawo nga n'ekyokulya tewali. Ebyaddala. Kyetaaga ne weeseetinga n'ova mu mbeera eno nga gye tulaba. Ey'okuyiiyayiiya. Ey'okuyiiya. Tweyanza muganda waffe. Kale ssebo. Tusinkane olundi baba. Tewali ssebo. Kale baba.